naye nga sofa waliwo oluguudo lwe bayita Kabega Ensambya Lwaggwa, waliwo oluguudo lwe bayita Mutesha wano almost awedde bamaze omuteekako asphalt. Kayimba asigadde mu bridge, Odi Mubende Road naye singa byawedde, Suna 1 yawedde, basigadde kola pavers biki wokowe, oluguudo olulala yebaluyitani bwerabidde zezo Sentema 1 naye kumpi awedde ali 90% done. Zezo. Zezo. Well, at a project endala other 2024 zetulabye mu mwaka guno ezigwedde pengo joking projects generally. Of course abadde obutonotono kati tulinayo signalized junctions okuteeka okujjamu enkulungo mu kibuga ngaye mulago wali yava ezo nazo zigenda zitambula. Out of 27 ndozo musanvu zo tuzimaze ziwedde. Wandabikira bulungi kati akuba kwajjamu bashuwa obokedde olina okulinda ekitaala. Twali batugambye twateesa tuzimbe traffic control center yawedde ne bagimaliriza. Traffic control center yechi? Yes. Ekifo wagenda okukwanaganya ebyentambula ku nguudo. Okay. So eyo byawedde nayo ndowooza z'ebintu ebinenenene byendowooza ebibaddemu ennyo n'enguudo enkadde well n'emyala nagyo gyaggwako like ogw'Erubigi bagwako up to 1.5 1.7 kilometers kwagulibulako meters 9 gugwe bulungi Nakamiro channel ye yaggwa bulungi. Bayanda gyo tuli of course no project buno obutonotono bungi nnyo bw'abavubuka bw'ekite buli mugundi mu bayita batya ekyanja skilling program n'olwaliro tutikidde abayizi ndowooza 1,300 Kabalagala basically ebintu bitambudde bulungi. Good. Well, wamala ebbanga ombulira ku Kampala Metropolitan Development Plan. Kati eyo nayo is one of the milestone gye twakoze. Eyo ndowooza nayo munampamu ka plus bukyanga lwanga lwa media ekibuga bukyanga bakiteekayo kyali tekirina development plan. Kati tulina a physical development plan, physical planning development plan. So kati musobola ogenda ogikoppamu nga bwe mukola details nga tukoleza ebibuga byaffe ebyenjawulo. Kati bukyanga lwanga lwa media nti the entire GKMA areas ezeetoolodde ekibuga municipalities z'omunaana oba omwenda zonna kati ziri under plan. Of course tubadde n'ebitusoomozezaamu naddala ekyakiteezi ekyajjawo buli kimu naye nga tutambula bulungi. Plan yo kimanyi omwaka guno gwennyini twatuuza nesikuulira bulungi omwaka guno gwennyini okimanyi we twatuuza Namu nga aligned movement agutandika. So nayo tulina projects nyingi twazimala nemusimba obusubi nemusimba emiti era kati okuva ku olwo emiti eginyiriza ekibuga n'emuddo ogunyiriza ku kibuga ebimuli n'ebirala n'enguudo ezimu ne tuzirongoosa era kati zitambula bulungi omuli ne Mukwano Road. Kati jamuwaawo nayo takyalimu n'enguudo endala byayigwa bulungi era kati tutambula bulungi. Era nina omukisa negiderege anti omanyi waliwo gye twayitanga katase minister nga bakuwa delegate gwoyaniriza gwolabirira paka wanaavaawo. Delegate wange okimanyi nti yafuuse president we Namibia. Delegate wo? Yes. Omukyala yali deputy prime minister, minister wa foreign affairs. Kati okimanyi nti ye president wa Namibia. Walinga omwaniriza nga ze muno. Nze namwaniriza ye omukyala gwe walabanga mbeerako nnyo bikitambala bwati bambi
yali nze nali katase minister we. Wow. Kati wenjogerera president kati tekitegeeza munneekwate mufune emikisa buli wobeera okumpi nange ofune emikisa Okay. kati oyo saawa eno wenjogerera ye president kati ndowooza nange olabye nti emikisa egyo tutambula najjo. Okay. Ndowooza n'abene Kaseke nawo kyebavudde bagamba naffe ono kogedde mu parliament ye mutuusewo n'ebibiina ebyo bitambula of course bitambula of course tubamu n'obusomozi obutonotono era nga bwomanyi waliwo abagamba saagala yagundi ezaale enduusi naye nga bibaawo ezo gunди tebutumalira biseera. Okay. Abaganda bagamba gonna kuba ekigo tankeeza kati oyo waliwo ogamba n'abasiibula. Tusuubire ekyo omwaka ogujja mu Kampala? Omwaka ogujja ekisooka musuubire nti ekisooka ngenda bbawo enguudo zammwe zonna both zino na eza ADB project. Waliwo ne project endala eyingirawo ya miliyoni $2.5 eya Chorus kati yate yegenda tuyamba mu kulihabi mu kola bakwita kuddaabiriza. Naye nga kati ky'obumanya nti ku kilomita za 4.5 zaali teziriko Chorus mu kibuga tugenda tuzikendeeza. Kati omwaka ogujja musubire nti tujja kukola enguudo zino naddala eziwo zonna tuzibawe. Project eyo empya nayo egenda kutandika eya Chorus etambule. Ate ekyokubiri side ekyokubiri musubire tugenda funa kati ekyuma ekigaaya kasasiro. Yes, oba twagala bate tukola ki era wano weneebaliza wadde abanvuma mwanvuma omanyi waliwo omuntu olina akantu kawazanyi wano nga nyingira nga president agamba nze sikyalwala pressure oba munvuma kati nange natandise okugamba ono atandisa Kyaggula nvume. Okay. Kubanga kasitamba nkubulira ekituufu. Okay. Abegundi banvuma Kiteezi nga bwe njagala okubba ettaka lyabwe biki naye nga bagamba naye kyetukola kigasa mmwe nze sirinayo agenda kufa kwasibirayo kati kigasaani bulamu bwammwe n'olwensonga mugire mbagala nga muli balamu bavumansi waliwo obuwala awo tebulina nampisa nabublokinga n'obublokinga buli eyo Canada simanyi America teri kyebatanvuma naye nze sina by the way kyoba omanya nze kyofa sina ttaka lya muntu lyenjagala ku nsi kuba simanyi nti abaana bange ne bwendigula ettaka bali lyagalayo ajja kubeera wano abaana bali birano biringa gundi bikalu kati nze byendira nabyo si byange so nange n'ekikadde kyange tetukikadde kinnange tetusobola kumalawo ttaka lyanzi yonna twetaagako katono we banaatuziika batuziike bulungi. Kuba nagamba abantu bange nze temutwala ku kijja kya kitange mukyala wange bamuziikewa nina kuziika wamu naye ewaka ewuwo naye issue kati toyagala kuzika ku kijja kyeka kati waki bantwala eyo ena bateeka wamu wano ewange wali nange ne mukyala wange n'abaana bwe baligoberera awo kati issue eri bweti nti wenjogerera Kiteezi yatandise the decommissioning process yatandise era olwairo bamaliriza gye bayita geotech investigation survey babadde basimba ebintu byabwe babisimba ne bigenda ddala kumpi mita 10 wansi kakati bagenda kuddako civil engineering batusabye emyezi 18 oyo wajjo Sopongo oyo omunagana bagana emyezi 18 bamalirize Kiteezi. Wala ate amasomero malwaliro kakati abo babadde bakyalina kyebakola ki kyebatubanja katonda eside y'obutale era omwaka gugwenza okuggwako nga batwadde akatale k'ebusega. Yes kabaddemu ne a lot of issues approach osanga yalimbi neffe twetwagala kujja abantu ku kkubo era indidi abantu bona bavudde ku kkubo which is a plus era jamu n'akendererawo overnight nabana abali basimba Bunagundi nabo ne bavaako kakati awo sikyalina kyenneetaaga awo artist nessanyu nti ekyo nakyo twakimaze kakati ku saidi eyo obutale obukosa obulala bukyalimu obuzibuzibu n'abafubutula mukwano gwange Mukasa yani no oyo naye alina ebizibu bye omanya nti kakati njagala tugira abantu bakyamuka nnyo
abantu bachamuka nnyo. Ani achamuka? Abantu bachamuka nnyo. Kati abo balina obuzibu byabwe. Okay. Naye nga issue kati Busega abantu bamuyingira. Of course mubaddemu embeera era ku makya nayise olukiiko lwa security. Tugenda kuteesa kutereza Busega. Okay. Kubanga tusobola kubeera n'abantu ono simanyani mulimu abakola bino abakola biri sitegeera abasomi bano bakitatta simu bakola biki sibitegeera kubanga obutale buno bwe twali tubugira order je tulina executive order ndo za namba 3 yatugamba mujje obutale mujje mu management obukulembeze mu bitale bw'abantu bonna obukulembeze obutale bwa government bulina kuba mu mikono jani mu mikono ja government. Kakati bosanga oli omuntu usimanyize ndi chamani wa gundi obutete tulina mu politics chamani wa NRM tetulina mu chamani wa NRM chamani wa FDC chamani we messe obutumu butayite birimu kubaka kati gobono jano gama ndi chamani wa NRM kati wa FDC akolerewo wanu nemu na Uganda hira yagala waka space kubanga president talayiranga konti nze ngenda kukola ku improving welfare aba NRM yaba naki chovula PDM buli omwamufuna kakatusola kuvena muze chamani wa okola kimu butali movement baginonyeza mu butali gwa kugenda ku mobilizing abantu all over soto jano mbo atali wa ena mtajafuna katali. That's wrong. It's 100% wrong. Sagala mbukutu ate tutandike yo ugasiyo yatagwa atena abantu mbanga omanyise katuna yanswera sibe abantu banonya lere vasi oba chichi walo bitu bemanya nti guno musayi obo wero kali kati nagambye abantu bange nti kali mujje ze mu bya mu bakola ki mu babyo bamala kati saawe eno njagala muterezo obutali isho ikiriya mukwate buli yeyita simanchi amani wakatali temuli kesise take over manage kasawe na okuva bayingira akatali jesi no tebana wena na mwezi amazi na biru ya milioni 22 bagenda na gasala who pays kwa order yali ndala kati goze nze temuje kusa nze cha buno bachamani otobo please take away your chairmanship sagala byo gasiya choba ngambanya abantu bobo serving abantu soko wejemo ebigamba muzinze ndio wa NRM zo wa nup mumutumesa nobulu mwizo kuloza mwogera nyumanya abaganda bagamba nkole nenkole mfumbye mpomye sibe nkole mpomye hansije that is nonsense. Really? Yes go dangano nobuza bana basajja ntulabo hostinga nyo wano gundi onani ono mukadde wa form vandimu atamanyi kyali ajja kusomesa akubulire ate sibo bategera nyibinga mumanyi naye adirust is neither here neither nor there alia nabavandimu bamweganye kati oba yese mumanyi nenga issue erinti don't tie capital okiraba tosiba capital kati fofuna waka sente ulabo mvubuka nina nenyumba zensange ye wafe ku kyalo nebo buze ye nyumba wache badawe emyaka 5 ta muvubuka amayika tiyagenda ku kyeyo nekoma nizigwao sengeza isente waliozi investize mu PDM no lunda no kolaki okozisa magoba no simbe mwanyi okozisa magoba kati ya simbe mwanyi 5 years ago imyandi yuti tuchetaga another 10 years omugo omukwata nga simba just 20 acres oba 10 acres kati nze nawe osobola omukwata tuchetaga another 10 years ye yabuka yakubya akaji wero tezija kuba ola by then mwabe mwanyi temwewana nyo mwami Sempala umanye waffe yasinga mukwano gwango siule mwanyi ndabyankwira na kwano bamita Sempala owa White Star mwami Sempala tolokingira yo nti kyakutte kano kasera busera bitu bizo kola mbwe biti frost etawanya bali season emyaka ebiri okuva kati ate ekintu kiyinza okuzaayo ki ne tuddayo naye kirungi weziri emwanyi kukapaka kusiringi bina ate so kakati so you earn money kakati gwe ayononye sente ngozimba okola biki simanyi ogule motoka you are wasting money. Okay. Rich men don't do that. Poor men fetwe eraga. Recently namukwano gwange namusangaawo oba mukwano gwange oba mukiwa nsimanyi kati obongo bwenga bumugamba ayagala kugulayo ka private jet senta ule zimususeko dream ye sengangula yaka motoka but I'm talking of somebody who is 70 years plus ayagala ko private jet ninge myaka ejibedi beba mukubagagga bituna mu Uganda
nangamba muganda nkubulye kati mpulya njagayo ka private jet muto wange namugambye kimu kankusabire Idi bamulonda de bigwa dibi okufuna executive director mwaka gujja Riba 5 njabbawo ekirabo kya Christmas kijja bwenjogerera tuyinza okuba nga tutuuse ku last stage kijja gwe kyoba omanya kati kyoba oma kinjaga bannayuganda mumanyi ojja tuwa ekirabo kya Christmas ekirabo kya Christmas kijja kimala ekyo bategedde omukulu amanya yagafunye dda kati tulinda kimala ate tebambuuza bebaani olulugambo njagala okuddako olwo lugambo sokonzibireko lugambo nawereka 0752 nagaye kungwe bali kuweereza omugaga Sawulo Nabweru agambye mbuuza lwaki abakeseze bajja ko batembeyi sente abatalina sente bamuwambako ebintu bye abo babbi bubbi nabo bakimanyi bulungi Kungu Adam Jebale kwa ambassador Kaona Abinani ali mu Kayembe atumbudde Radio 4 Sebo Adam Kungu wanji munna Sebo nkulamusiza ko munywanyi wange Yesu wekitibwa erinnya lyange nzatandika ndizayina bakyali bulenga Sebo Gochofa minista chofa Sebo nkulamusizaako webale ensongo zirambudde bulungi nnyo webale nakola ku nguudo kubanga ndaba enguudo ziterezeza bulungi nnyo era webale omulimu gw'okola kati wano oluguudo lw'ebuseka luno eno okudda ennakiiti oluguudo ani alutwala oluguudo olwo nakyo nakwogerako neddabako mukulu kyofa oluguudo olwo lwogereko osobodde okolako n'oluguudo lubi nnyo ebinnya biringa ebinnya Hassan Kate ndizo n'abakyala ebulenga abali nnyo Hassan Kate hala Misa Kungu Sebo webale wereze eggwanga abali kuuliza ekitibwa Zema Fabi Azidi nsinzidde no mpata Honorable Minister nkulamusizaako tusiimira ddala pulojekiti ya World Bank egenda okuba eyazze waffe empata olw'okuba lyaffe gavumenti lyegenda okulimbetwamu World Bank naye ekizibu wekiri bannabyabufuzi bano nabo bafuuse ekizibu batabika ebyobufuzi mu nkulaakulana y'abantu olwaleero ne waffe abantu babagamba bagize consent form nti okuyisawo oluguudo naate waliwo bannabyabufuzi ababireetamu embeera nti babo bagenda babba bubbi balina okubaliyirira naye ng'ekkubo we liyitawo ne valiyo y'ettaka lyo eba erinnya n'abantu bongera okutambuza emirimu gyabwe n'okukulaakulana Mwami Jova togabye ffe tusiimira ddala kuba naffe ne waffe era tumanyi nti tulifuna ku koolansi otunuulira ebbanga ekkubo lyaffe lye libaddemu ebbanga lyonna libadde bbi nnyo naye nga tuli mu Kampala Metropolitan twebalize pulezidenti ne World Bank Sebo webale nnyo ndugu hala Radio 4 Sebo ndieno mzee wa Taisa Abiri Osborne Osinzidde Oyisabirye Mukono Sebo tweyanziza nnyo okututaliza minisita oyo era nze ne muwagizi wa President 7 bannange ekizibu kye tulina ab'obufuzi abali okujja eno ewaffe mu byalo nnoonya obululu tebaawula bya bufuzi na nkulaakulana ewaffe Namuyenje baali baleese ssente z'eddwaliro naye abantu beekiika mu ttaka we batereka eddwaliro bannange tugenda kukola tutya bannange ebyo bye byange abali nnyo Sebo hala Sebo fune babiri tuwumbe hala Kungu wanji Sebo Assalamu alaikum wa rahmatullah alaikum salam wa rahmatullah Haji Makoro Kavuma Haji nsanyusa okuwulizaako kirungi okusanyuka naye amaanyi matono gwanga lye tulimu oliraba abasajja babuuka muwulidde agenze nammeza olutika awo nagamba emyaka 4 gye tukyaliwo ng'ani ali awo sebogolooza ffe tetuufuge omutabani w'omulwanyi mulamusizza minisita Kyofa afulumye okuva ku kakaawa ali wano akuwulira bulungi Sebo ammezezza olutika agenze n'agamba emyaka 4 nga bafuga
Neŋŋamba mpozi ayogera ku gino ebiri egisigadde bagende. Wuno kakuddemu. Omwana Kyagulanyi akwate entebe. Neŋŋamba oba ayogera ku mirala. Naye ekyo nga nkimaze ntera ogamba abantu I give credit where it deserves. Naye ate si beebaza kuba bisente ze mukozesa. Mwami Museveni tatunda nte n'amata. Sente zaffe bawi ba musolo. Era mu budget eyaggwa nagenda okuwulira nga basoma nti Kampala bukyatyobaze ajja ensimbi zeeyongedde okuyingira. Kati eno ye service gye tufuna olw'ensimbi ezo ze twakola ki ze twawa wabula kye mwebazaako nti is about following up okulaba nti sente zikoze kye ziyina okukola. Ekirala kye neebaza ku Kyofu era abantu bangi baagamba makolo Kyofu amwatta omukago simulabanga nako mu maaso simanyi na bw'atunula. Naye nze ntera ogamba abantu I give credit we olwaleero mbadde mpita mukulukungu ku luguudo luno olw'Emakerere ng'okeebwayisa obutegera ng'ova eri wansi. Empulira nga nseeyeeya mu kammonika kange jjajjange ke yandekera ku Amini ne ŋŋamba ho kawonyo koddala enguudo zo mu butuufu bw'oyita mu Kawempe ne mu Lubaga ekyo tolimba muzikoze. Naye kye tusaba mugoberere mufuneyo bayinginiya ab'ekyama abasajja bano enguudo ze bakola zibe ku standard kuba sente zikola enguudo tezifunika. Akola oluguudo nga lwa buwangaazi. Akalala k'oyogedde ku street ebizimbe bye muyina okumenya. Kati abo mugenda bakola mutya balinde bakole ki nekyenfundikira nakyo. Tetwagala kuddamu kuwulira mivuyo gyali mu katale akeewandegeya nga gyeyolekedde mu katale k'e Busega. Mutuyambe ekyo ekigambo kyogedde chairman w'NRM agenda atuule ku mu ofisi ya chairman w'NRM ave mu butale bw'abantu bapiisaati nange makolo n'alyetaaza omudaala naye olw'okuba banduye nandika olubuto olunenenene olw'amanakunaku ne bagamba olukatale k'abapiiza nti baleke bafune emidaala gyabwe. So honorable minister genda mu katale ofolowinge omuntu omutuufu afune omudaala ate si bantu kufuna midaala ena ensembyayo. Olaba Kyofu omalende oliito mu Kampala Kerere sikyakiwulira kyona awaweereza kino owaweereza kiri. Era lwe ndikusanga ne nkulabako ndikwatako mu bugalo ndowooza olinda boovudde nakaseke eby'ennaku z'ogenda munange embeera yeeno ssebo piiza nti w'oku gurawundi nkulabisika ssebo mulya bisiike mutabani w'omulwanyi. Ssebo nkutadde makolo sigenda kwongera kanko kale Sembayo munaye era ng'ow'ekitiibwa bw'omumanyi era yalina osembayo. Ssebo Salamu alaikum. Alaikum salam rahmatullah. Adda mukungu weebalire ddala ettaffa eryoteeka ku bannayuganda n'okutukyayizanga abakulu abo olutatadde mumanyi munnaayo omuntu w'enyaleemu si kyangu okumuyita mu sipiidi yawo najja era kyofa togabye mulamusiza yajja n'akasigiri naye kati yadda mu mbeera y'abantu yamanya nti abantu b'owansi nabo balina okubafiirako ddala. Amanya gange nze Saalongo Bumaali Wasilungujja Kosovo memba tuli bumukolazi mukolo Kyofa togabye lwaki totuyambako wadde mukujja wali onyigiriza ffe ababodaboda bannaayo okukwata kw'ababodaboda kutuusa ate mwe bennyini mukamba nti ababodaboda babbi naye kasaawa ya leero ebikwekweto bisuse bakuta pikipiki z'abaana Podi Kampala bakuta pikipiki z'abaana Enateete Ebwayise Kawempe Wandegeya banaye ndabira ddala Kenyalemu mennyini mu abateekawo obubbi mu Uganda. Nze Saalongo Bumaali Wasilungujja Kosovo mbaagaliza bye munjagalira. Naffe bwetyo Saalongo webala kade kotu wadde bwe tuve ku mpewo. Beebale nnyo era beebalire ddala. Ekinsinza okunyumirwa Makolo Kavuma oba mukwano gwange oba si mukwano gwange naye atisalira endowooza eri positive. Alinga honorable bali mwezo. Abalala bonna twabagaye prime minister ajja bonna ne badduka mbu batya principal noga kati bannaida. Naye waliwo omusajja ono ayogedde ku entenjero nti ebyobufuzi simanyi biki bwenna muyenje Osborne abantu mwennyini mwesalirewo tebasobola ku opportunity ofunye omukisa gw'eddwaliro mwene mudda mu kuzanya politics wa mwatali gasa mwesalirewo kyekimu n'abantu bebuule entenjeru road oyo mpatta bannange ezo kilomita ziri 2 mwe muku districts ezafunye omukisa nti mufunye n'oluguudo luweza kilomita 2 okuva wano bapaka wa
nga kumpi agenda tuka ntebe kakati bemutefeeko tewali agenda bakola ki bafaako fe bemulaba abaagala obululu abo bali mu kukyamukira banoonya mirimu era ye bwafuna emyaka gy'etaano tadda mukama abankumire mbagaliza sekukulu ennungi temunywa nnyo muvuge empola temufa kuba mbeetaaga mu 226 kale mwebale kutugoberera bagoberedde olunaku olwaleero ngenze kusanyuka TV saawa 4 mpaka saawa 6 okwongera okutulya ensonga nga bwe zitambula kuume